Oluvannyuma lw'okumala ebbanga eddene ng'entalo tezigwa mu katale ka St Balikuddembe, abakozi mu katale kano beebaziza Bukedde TV olw'okulaga eggwanga engeri gye baali batulugunyizibwa. Emirimu kati gitambula bulungi era nga n'abasuubuzi bategeeza nti bali mbeera nnungi oluvannyuma lw'okugugulana n'abakampuni eya Slowa. Tuli musimbi wale lukyakubwa sikyayisibwa bubi kuba Bukedde TV yavaayo. Tuwagala ne gavumenti eyanguyeeko muteekateeka zaayo. Twagala KCCA eveeyo tuli mikono gyayo. Badesaba KCCA eveeyo etuwonya abantu ab'olubatu abaagala okwenonyeza ebyabwe okukusa embuto zaabwe. Wano we basinzidde ne beebaza Bukedde TV 1 olw'amawulire agataliko nfuufu olw'okulaga okutulugunyizibwa kwe bayitamu mu kiseera ekyali ekizibu nga n'abamu batusibwako ebisago. Twebaza nnyo aba Bukedde okusobola okulwanirira kano okulaga ebintu byonna embeera nga bwe ebeeramu mu katale era kati embeera ennungi nzikakkamu bulungi. Beebaziza poliisi olw'okubawa obukuumi nga batulugunyizibwa. Bukedde TV omwalo okuvaayo ne mulaga ebintu ebiruma abasuubuzi, enkuba gye babakubamu, ebiso bakenya bye batambula nabyo by'okufumita abasuubuzi twafunako obuweerero. Sitekasaziriza enkoza naye avaawo najja kubunya abantu basiba olwola ebintu byabwe. Kubanga kiina bakulembeze si bafuzi. Ssente w'abasuubuzi wano John Baptist Kivumbi asiimye Bukedde TV 1 okuyamba omuntu wa bulijjo. Okuvalo yavaayo n'atandika okulaga amawulire gako kati okukubwa kwakendeera naye okusibwa ko kw'amaanyi kugenda mu maaso buli woyogerako bakusiba busibi. Alan Luswata yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.